Semata abadde ayogeza amaanyi mu lukiiko lw'abamawulire ku Wooteri Africana akakasiza bannayuganda nga batagenda kukkiriza kujogerwa ku butaka bw'anaaba alwanira omusipi gwe ogw'ekibiina ky'ensi yonna ogwa WKF ogwasooka okuwangulwa Moses Golola. Semata yakazibwako eri Ada Payne agamba omusipi guno gwa byafaayo eri Uganda nga gwakawangula bannayuganda 3 nga yakyasembyeyo. N'olwekyo guno omusipi guno gwa WKF kino kitiibwa kyaffe ng'abannayuganda wano. Era tetuyinza kukkiriza muntu yenna kujja kukola ki gutwala. N'olwekyo nze nsaba kimu buwagizi bwokka zokubako maye siri wa bigambo nze ndi mulwanyi. Munnayuganda ono agamba ayise mu bugubu okuwangula emisipi gyonna gy'alina era y'ensonga lwaki waakulwana okufiirawo okulaba nga tegimala gagenda. Natuula ne federation netula ne manager wange netula n'abankulira ne bagamba empungu teyaki empungu teyabire ne baŋŋamba n'obadde ng'okikoleeyo gy'obeera n'olina okujjano n'okakasa ku ttaka. N'olwekyo ne bakolera fight netandika okukakasa eggwanga mu Uganda erina abakwata ki erina abakwata flag. Omusipi Semata gwagenda okulwanira gujja ku Misiri Abdallah Hessen eyali yagujja ku Ronald Mugula era gwawangulwako Moses Gula wabula ne gumusuuzibwa Andreas Nagi. Ono rigara musajja ono ayogedde ebigambo Australia yonna n'agimunya mu Uganda tumutidde mu kiki naye federation negamba Omar kubira omusajja ono ne Lashmita negamba kijja kubeerawo. N'olwekyo nga ffe bannayuganda mayi omuzannyo guno omuzannyo gwe gutugatta nga ffe bannayuganda. Wakubaawo ennwana endala 3 okuli olwa munnayuganda omulala John Tumukunde AK47 agenda okulwana ne Zimba Kosimathi enzaalwa ya South Africa ku musipi ogutaliiko alina ogw'obuzito bwa kilo 6.4. Okusinziira ku bategesi kino kikoleddwa okwagala okwongera okutumbula omutindo gwa bannayuganda n'okubatunda mu mawanga amalala. Frank Serugo, WSTV, Kampala.